Gavumenti ya Uganda eteekateeka okusoloosa emisolo ekitandise olunaku olwaleero. Abakugu mu byenfuna n'abasuubuzi bakubye ebituli mu nteekateeka ya gavumenti y'okusaba emisolo emikakali eri bannansi mu kaseera kano nga bakyali mu muggalo gw'ekirwadde kya COVID-19 nga n'abamu bataawa nakyo. Abalondoola ebyenfuna by'eggwanga lino baagala gavumenti eddemu yeekubemu ttooki ku misolo emijja gye yaleese gitandise olunaku olwaleero n'egimu waakiri egiggyirewo ddala naddala eri abo bakozesa emikutu emitimbagano ku intaneeti okwongeza emisolo ku mafuta n'ebirala. Professor Augustus Nuwagaba omukugu mu byenfuna era nga omu ku batuula ku lukiiko oluteekerateekera eggwanga olwa National Planning Authority agamba nti mu kaseera nga kano gavumenti yalina okukola kwe kukendeeza ku misolo okusobozesa bannansi okusigala nga beeyagala. Professor Nuwagaba agamba nti omusolo ng'ogw'oku ssimu gugenda kukaluubiriza nnyo abantu naddala abaana b'amasomero abasomera ku mitimbagano newankubadde nga gw'ogwa OTT gwaggiddwawo. Kubanga tuli mu kiseera eky'omuggalo kakati bw'oteekako omusolo guno gw'emitimbagano gwa data ebitundu 12 ku buli 100 ekyo kikosa nnyo abaana basomera ku mitimbagano kikosa nnyo abantu okukolagana kakati gavumenti yandibadde nti misolo ki ekiteekwa okuteekako nga tekosa abantu kubanga bino ebitundu 12 ku buli 100 ebibateeseko kuyamba abantu kukolagana bulungi mu kiseera kitawulidde. Ssentebe w'ekibiina ky'abagagga kwagalana era bannyini bizimbe ebiwerako mu kibuga Kampala Godfrey Kirumira bw'atuukiriddwa ku nsonga eno awanjagidde bagagga banne okuyimiriza okunyigiriza abantu ba bulijjo mu mbeera enzibu ng'eno n'asaba ne gavumenti ekendeeze ku bukwakulizo obuliwo. Tekiri ffe abantu kati saawa eno kwogera ku misolo nga bali mu lockdown ate mu biseera ebizibu tekisoboka gamba nti otandika emisolo andirinze ensi nemala okustabilizing netuva mu crisis eno kuba buli omu ali mu lockdown tasobola kutambula jangu yala kutambula kukwata nakusiba teri bizinesi etambula kibuga kyonna kiri wakiri ekizimbe ebizimbe bisibe buli kintu kyonna kisibe bizinesi nsibe tosobola kukola. Abasuubuzi abakolera mu bizimbe by'omu Kampala abakulirwa Katongole Godfrey mu kibiina kya Kampala Cadres Traders Association Kata bagambye nti kano kadde gavumenti esonyiwe bannansi emisolo kubanga bangi tebakyakola. Naddala income tax n'emisolo gye tuyita import duty gye bajja ku bintu ebiyingizibwa mu ggwanga gyandibadde giyimirira ku basuubuzi. In fact bandituwaddeyo tax holiday gye bawa abachina ab'ebikwangala. Naffe nga bannansi abakoseddwa omuggalo n'ekirwadde kino ekya coronavirus ne tulema okusasula ssente ezo kuba tolinawo osobola kusaba musolo muntu atakola. Era tusaba parliament ku mulundi guno eyimirewo ku lw'abasuubuzi basooke bayimirize emisolo egyo okumala emyaka ng'etaano abasuubuzi basobole okuddamu okweddaabulula. Naye twagala okubategeeza emisolo gye basaba tetulina we tugenda kugijja. Wabula minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matiya Kasaija bano bonna abasekeredde ng'agamba nti embeera weetuuse tekikyasoboka kuzaayo lutambi mabega kubanga emisolo gyayisibwa ng'omuggalo tegunnatuuka era kiba kyetaagisa paalamenti okuddamu okutuula ku nsonga eyo. Abo bagambe mu kusooka emisolo twagiyisa mu paalamenti omuggalo nga teguliiwo kati siina wenyinza okuyita ekintu kukikyusa. Naye kaakati nange kambuuza akabuuzo amalwaliro nago tugaagala owulira abantu bayomba amasomero tugaagala n'ebintu ebirala byonna kaakati nze Kasajja sente mprintinge mu printinzi ngende mu Bank of Uganda tukube bukubi sente tunaazijjawa abataagala okuwa emisolo kati tunaabijjawa. Bannayuganda nze mwansobedde tulina okukola sacrifice buli kintu yonna ekibaawo olina okwefiiriza ofunaako ekirungi mu maaso. Baŋŋambira abantu abali ku rediyo yaffe bwajjajje bwe tuwa emisolo tuba tweterekera. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba atabukidde gavumenti ku nteekateeka ey'okussa obuma ku bidduka obulondola entambula zaabyo ng'ateesoose kuyisibwa mu paalamenti y'eggwanga. Olukiiko lw'abaminisita lwasazeewo nti buli mmotoka ne pikipiki zonna okulinnya ku nguudo okutandika n'omwezi guno ogw'omusanvu zaakusooka kuwandiisibwa era ziweebwe n'obumu obutuumiddwa intelligence digital device gavumenti mw'eneeyita okulondoola ebidduka ebyo buli we biraga.
Minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi yategeezezza nti enteekateeka eno esuubira okutandika omwezi guno ogw'omusanvu era mpaawo kidduka kigenda kukkirizibwa ku kkubo nga tekirina kuumaako. Baryomunsi yagambye nti bamaze okufuna kampuni egenda okussa obuma buno mu bidduka era nti buli nnyini kidduka oba buli nnyini motoka oba buli nnyini pikipiki yagenda okusasulira akuuma ako okuteekebwa mu kidduka kye nga bwe guli ku nsuwa ya third party. Emotoka ne pichipichi okulwanisa ekizibu eky'obutemu kubanga Abannayuganda ababi basazeemu okukozesa ebidduka nga bodaboda ne pichipichi okutemula Abannayuganda. Kati gavumenti esazeewo okukolagana n'ekitongole ne kampuni n'obukugu ejja kuba ejja eteeke tracking devices oba akooma kubasobola kuteeka mu motoka ne pichipichi kati goba ovuga pichiyo oba motoka yo nga gavumenti esobola kumanyi wona awoogenze. Wabula akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga Nsamba agambye nti gavumenti kino ekireese mu bumenyi bw'amateeka teyasoose na kukiisa mu Parliament kulungamizibwa era tewali tteeka mwe balina kukikolera. Embeera y'omu nsiko tevanga mu bantu abo. Ekisooka ensonga yonna eriko okulondoola abantu aba bulijjo tosobola gikola nga tewali tteeka. Tewali tteeka libakkiriza kukola ekyo era tebalina kujja mu Parliament kulireeta ababaka b'abantu baliteeseeko. Si kya bulijjo nti osobola okugenda mu nsi yonna nga buli motoka y'omuntu ayiteekamu akuuma akagirondoola. Olina okubeera n'etteeka n'ensonga ennuŋŋamu ejjayo ekyo kubanga si bwe gusoose gavumenti okujja n'ebintu by'ekimpatiira sooka okubanga babeera eyo baddiira ne babaako bye bateesa okukola ebyamangu balina okujja mu Parliament bategeeza nti balamba buli mundu yonna eri mu ggwanga naye bamukwata mundu bakyatta abantu. Oweekitiibwa Mpuuga agamba nti gavumenti ezeekola ebintu bingi ebyennyamiza n'anokolayo kampuni ya SGS eyaleetebwa okukebera omutindo gw'emmotoka eziri ku nguudo ekyagiremerera nga kyava ku butakiisa mu makubo matuufu. Ndowooza priorities zaabwe nkyamu n'ekikwatagana ku bulamu bw'abantu sekinnoomu okubalondoola nga tewali tteeka tewali agenda kikkiriza ekyo n'olwekyo tubalinze bajje mu Parliament bawe ensonga ezesimba lwaki baagala kukola ekyo kubanga ebyokukola bikyali bingi nnyo naye bwola nga bakirimeddeko nti ye priority omanya nti waliwo ekikyamu. Omubaka wa gavumenti mu kibuga Masaka Fred Bamwine ayongedde okuwuniikiriza abakulembeze banne ne bannamasaka bonna okutwalira wamu bw'awadde poliisi obuyinza okukuba ttiyagasi mu bakungubazi abanaasangibwa mu kuziika nga basukka mu 20. Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja kaatuwa ebisingawo. Abakulembeze mu kibuga Masaka babadde bakyakukuluma n'okulaga obutali bumanyifu bwabwe eri omubaka wa President mu kibuga Masaka RCC Fred Bamwine olw'ebiragiro bye bagamba nti bisusse ne ku bya President Museveni wamu ne Minisitule y'ebyobulamu bye yawa ku kutangira okusaasaana kw'ekirwadde kirumima mawuggwe COVID-19. Ate RCC y'omu ono Fred Bamwine n'avaayo n'ekiragiro ekirala bw'alagidde poliisi okukozesa eryanyi omulina okuba omukka ogubalagala tiyagasi mu bakungubazi abanaasangibwa mu kuziika nga basukka abantu 20. Ekiragiro kya RCC kino eri poliisi akiwadde mu kiro ekikeeseza olwaleero n'agamba nti bannamasaka baganye okussa mu nkola ebiragiro ku kutangira COVID-19 ekivuddemu obulwadde buno okweyongera. N'agamba nti mu nnaku 3 eziyise abantu 20 e Masaka bafudde COVID-19 ate abalala 400 bakebereddwa nga balina COVID-19. N'agamba nti bino abikola kutaasa bannamasaka. Abantu baffe bakyagenda mu nnyimbe bakyagenda mu mbaga no mu kuziika mu bantu bangi 1,210 ekimenya amateeka. Tumaze kusalawo nti abantu ababa nga basuse ku namba yayogerwa abantu 20 wetutuuse kubanga ekirwadde kiganye kukomekerezebwa n'olwekyo tusazeewo abantu abanaba nga basuse ku namba y'abantu yayogerwako tujja kukozesa maanyi kubagumbulula kubanga tuteekwa okutaasa abantu baffe. Abantu basobola kwetuga nga tubalaba bulabi. RCC waviiriddeyo n'ekiragiro kino ekijja
nga ssentebe wa NRM Masaka Peter Senkungu amaze okumulabula nti asusse walina okukoma mu kukwasa bannamasaka ebiragiro okutangira ekirwadde ki COVID-19 n'agamba nti eryanyi RCC Fred Bamwine lyatadde ku bannamasaka liri wabweru w'ebiragiro bya Pulezidenti Museveni wabula RCC ono naye amulabudde obutakuma mu bannamasaka muliro okugaana okugondera ebiragiro bya Pulezidenti. Mu ngeri y'emu ne Meeya wa Masaka City Florence Namayanja naye olunaku lw'eggulo yalabudde RCC ku biragiro eri ababodaboda ne bannamasaka bonna nti asusse ne ku biragiro bya Pulezidenti Museveni. Wabula Meeya Namayanja Florence asabye bannamasaka naddala ababodaboda okugondera ebiragiro ebyo byokka Pulezidenti Museveni ne Minisitule y'ebyobulamu bye basaawo okutangira COVID-19 omuli okwambala masiki, okunaaba mu ngalo, okwewa amabanga n'ebiragiro byonna ebitangira ekirwadde ki COVID-19. Kyokka n'awera nti ekiragiro kya RCC okugaana ababodaboda okubeera ku siteegi zaabwe ekyo tekijja kukola. Ebiragiro byonna ebyabasawo mubikwate butiribiri ate era mwewale okubeera mu bifo ebirimu abantu abangi. Tetujja kukkiriza ebiragiro ebisusse ebisukka ne Pulezidenti bye yalagira ebizze Masaka ebyo tetujja bikkiriza. Tomusange Kayinja kulwa manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Paalamenti erina obuyinza okuyisa etteeka lyonna singa liba liyamba ggwanga nga munnamateeka Mukasasira gye katantaziibwa nnyonnyola. Gavumenti bw'ebanga erina omusolo oba ssente z'eyagala ng'eyagala zijja mu musolo ekola proposal n'ezitwala mu Parliament ng'esinziira ku nnyingo 152 n'eyisa etteeka kubanga tewayinza kubaawo omusolo gwonna okuggyako nga gulina force of authority egiweebwa etteeka eriisibwa Parliament. Kakati mu ngeri eyo gavumenti bw'ekola proposal egitwala mu Parliament n'egiyisa bw'egiyisa erifuuka etteeka era etteeka eryo nibeera nga likwata ku muntu yenna era agerekeddwa okuwa omusolo ogwo. Ministry y'ekikula ky'abantu eyongedde obukwakulizo ku nsimbi bannayuganda zibeesunze ezigenda okubaweebwa emitwalo 10 eri bannansi abakoseddwa omuggalo nga kisaliddwawo nti atalina ndagamuntu si wakufuna ku nsimbi ezo. Gavumenti yalangirira obuwumbi 53 obugenda okugabanyizibwa mu bantu mu bitundu 42 okuli munisipaali ebibuga ebiri ku mutendera gwa City n'ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala, Mukono ne Wakiso. Buli munnansi agenda kuweebwa agwa mu kiti ekyo agenda kuweebwa ensimbi emitwalo 10 nga za kuyisibwa ku simu ye. Abantu emitwalo 5 mu 117 bagenda okuweebwa ensimbi zino nga bagwa mu biti 12 gavumenti byanokolayo omuli abasomesa mu masomero ag'obwannannyini, bakondakita, abagoba ba taxi ne baasi, abooza emmotoka, ababodaboda, abatembeeyi, ababeera mu bitundu eby'omugotteko, badijje, abayimbi, ab'ebbaala wamu n'abakola mu jjiimu n'abalala bagwa mu kkowa eryo. Ekiwandiiko ekivannyuma ekifulumiziddwa omutesiteesi omukulu Minisitule ekikula ky'abantu Agri Kibenge eri ba Town Clerk, ba City Clerk ne bakaawo wamu ne Executive Director w'ekibuga ekikulu Kampala kiragidde nti ba Town Clerk, bakaawo ne KCCA bakwatagane n'ekitongole eky'ebibala ekya Ubosi, ekitongole ekya NITA n'ekya NIRA okuteekateeka olukalala lw'abantu abagenda okufuna ku nsimbi ezo. Minisitule ekikula ky'abantu eragidde nti buli maka omuntu omu yekka yaba awandiikibwa okufuna ku nsimbi ezo ku lw'amaka ago ate alina okubeera n'endagamuntu oba nniini. Okusinziira ku Minisitule ekikula ky'abantu, omuntu awandiisiddwa ng'atalina ndagamuntu wabula nga yeewandiisa okugifuna agenda kugenda mu NIRA afune ennamba eyitibwa nniini gy'anaakozesa okufuna ensimbi ezo. Mu mbeera y'emu Minisitule ekikula ky'abantu erambise nti abawandiisiddwa nga tebalina ssimu kwe banaabateekera nsimbi ezo, ensimbi zaabwe baakuzifuna okuyita mu bbanka y'ebyobusuubuzi eya Post Bank singa banaabeera n'endagamuntu oba nniini. Minisitule ekikula ky'abantu eragidde ba Town Clerk ne ba City Clerk obutasukka nnaku za mwezi 6 omwezi guno okubanga okuweereza amannya n'enkalala z'abantu bano eri Minisitule ekikula ky'abantu etandika okubasindikira ensimbi ezo.
Ministry y'ekikula ky'abantu mu mbeera eno erangiridde nti ebitundu 42 okuli municipal city wamu n'ebitundu ebirala ebigenda okuweebwa ensimbi ezo buli kitundu kyakuweebwa obukadde bonna okuteekateeka enkalala z'abantu abagenda okuweebwa ku nsimbi ezo. Okusinziira ku nsimbi zino ku ngeri ensimbi zino gye zigenda okugabanyizibwamu mu kibuga Kampala abantu 15,774 bagenda okuzifunako ate ekibuga Masaka abantu 1,827 be bagenda okuzifuna. Ekibuga Mbarara abantu 1,987 be bagenda okuzifuna. Municipal y'Emityana abantu 9,139 be bagenda okuzifuna. Municipali y'e Mukono abantu 1,459 bagenda okuzifuna nga gavumenti bwe yasengese. Ate municipali y'e Makindye Ssaabagabo abantu 2,686 Lugazi abantu 1,615 municipali y'Ekira abantu 3,135 municipali y'Enjeru abantu 1,167 ekibuga Jinja abantu 747 municipali y'Entebbe abantu 6,786 bibagenda okufuna ku nsimbi ezo. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority KCCA kirabudde bannakampala okukomya okugenda mu buli ddwaliro okwegemesa ekirwadde ekya COVID-19 nga kigamba nti abantu bangi beerimbise mulimu ogwo wabula nga tebalina ddagala ligema. Werutuukidde leero nga KCCA yakagema abantu abasukka mu 20,000 obulwadde bwa COVID-19. Amyuka omwogezi wa KCCA Robert Kalumba ategeezezza nti bafunye okusoomoozebwa olw'abantu abangi abeenimbise mu kugema COVID-19 abantu ne bagwa mu bafere. Kalumba asabye ab'ebyokwerinda ku nguudo okuwa omukisa abantu abagenda okugemebwa ekirwadde kino batuuke mangu mu malwaliro. KCCA egema kati ekikutwaza ewa Haji Musa enaakulabye emabega eri mukazi gonti agema abantu kizibu ki lwaki ogendayo ekizibu ekyo kyetusanze kyovola batufunye reports nti batugema amazzi batandise okugema abantu abayaye bangi nnyo era ne poliisi etandise okukwata abantu bangi nnyo badde nsaba abantu bannange nti tugezeeko okulaba nti tugenda mu bifo gavumenti byetaddewo ebina okugema abantu. Process y'okugema eno round eno ebadde ya second dose. Bw'ojja okufuna second dose kitegeeza nti ofuna first dose. First dose bw'omala okugemebwa bakuwa vaccination card. Olaga bulazi mu sirikale nti owange vaccination card yange yino ya first dose ngenda wali kigobe kungemebwa second dose nga kukkiriza. Ng'ekirwadde ekya COVID-19 kyongera okweraga essajja mu ggwanga abamu ku bajjanjabiddwa ekirwadde kino ne bawona bagamba nti okugondera amateeka n'okufaayo ku balala kiyambyeko mu kutangira obulwadde buno okusaasaana. Minisitule y'ebyobulamu yateekawo enteekateeka ey'okukumira abantu abamu ku balwadde ba COVID-19 mu maka gaabwe olw'obutaba na busobozi kubalabirira mu malwaliro n'okwewala omujjuzo kyokka abamu obutagoberera biragiro kyekimu ku bivuddeko obulwadde buno okwongera okusaasaana. Newankubadde enkola eno yasooka kuwakanyizibwa nnyo abamu ku bantu abakwatiddwa ekirwadde kino ne bejjanjabira mu maka gaabwe bagamba nti bayambye nnyo. Kansala Ruth Faith Nakanwaji nga yakiikirira abakyala b'ekireka ku lukiiko lwa disitulikiti ey'e Wakiso agamba nti okulya ebibala okwewaliriza okukola dduyiro n'okweyawula ku baana be kyamuyambye nnyo okwanguwa okuwona obulwadde. Osobola ogenda mu ddwaliro n'otafuna kuyambibwa naye ng'ewaka bwe bagamba nti saawa ezi bw'ozuukuka tokkirizibwa kubeera nnyo mu buliri waakiri n'oba oli mu kisenge buukabuukamu era mbadde neewaliriza nnyo nembuukabuukamu nenfuna akabugumwaku olumu ne neeyoteza naye nze okweyoteza siteekamu bino bintu byammwe ebirala nfumba bufumbi mazzi nga makalu nengateeka mu baketi neneebika tawero nentuyana nemala otuyana nendyoka naaba nenziramu mu buliri. Siyinza kugamba nti byenakozesa byonna byeyamponya ekyamazima yali Katonda yennyini. Luli ng'olya ekintu nga tolulya terina testi n'owoolya emmere ng'ogiraba nti olya matooke tosobola kuwulira nti mulimu omunnyo tosobola kuwulira nti oba gwakaaye you just eat. Ono agamba nti ekyobulabe y'embeera gavumenti gyekwatamu abalwadde ba COVID-19 n'engeri gye batwalamu okuva mu bitundu eby'enjawulo nti enkola gyekozesa ekanganya abantu bangi ne batandika n'okubasussula. Otuuka ekyala obudde bwe buziba ne weerabya n'ogamba mpeera ndi mulamu ng'owulira ensa gy'ossaamu n'okera ne weesunako n'ogamba oba wenkyaliwo basibane e COVID aluma ate aluma emirundi ebiri. Buli wobeera awo n'owulira abafudde COVID nga naawe yakuluma ogwo ne guba gwakubiri n'ogamba kati nze ani agenda okusigala leero ndukeesa oba sirukeesa bwotyo.
werutuukidde leero ng'abantu 52,260 be bajjanjabiddwa ne bawona ekirwadde kino ku bantu 7,997 abazuuliddwa mu bulwadde buno. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca Basafama. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kirangiridde nti liigi y'ekibinja ekyokubiri ekya FUFA Big League season ejja eya 2021-2022 egenda kuvuganyizibwamu kilaabu 12 zokka. Kino kitegeeza nti omuwendo gwa kilaabu ezigenda okuvuganya gusaliddwako okuva ku kilaabu 16 okutuuka ku kilaabu 12 zokka. Kino FUFA ekisazeewo nga yeesigama ku mpaka ez'omutendero ogwokusatu eza Regional League season eya 2022-2023 ezita nga liigi eno teyazannyibwa olw'ekirwadde kya COVID-19 era nga tewali ttiimu yasuumuusiddwa kugenda mu Big League. FUFA ekakasizza kilaabu 4 okuli Mbale Heroes, Paida Black Angels, Kigezi Homeboys ne Terras and Tiles zonna nti zisaliddwako okuddayo mu kibinja ekya Regional League olwo mu Big League ne musigalamu kilaabu 12 zokka. Kilaabu 2 okuli Toro United ne Arua zaasuumusibwa dda okuzannya mu Uganda Premier League season ejja nga zaakwegattibwa ku kilaabu endala emu egenda okuyitamu mu kakungunta ka kilaabu ennya okuli Proline, Nyamityobola, Black Power ne Gaddafi. Kilaabu 3 okuli Kyetume, Maida ne Kitara zo zaasaliddwako dda ne ziddayo wansi mu kibinja ekya FUFA Big League gye zaava. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Embeera eyongedde okuzibuwala mu ssaza British Columbia erya Canada. Abantu abakunukkiriza mu 1500 be baakafiira mu kibuguumirize ekyazinze ebitundu eby'obugwanjuba bwa Canada. We bwazibidde olunaku lw'eggulo ng'abantu 486 bakakasiddwa nti be baakafa olw'ebbugumu eringi eryatandika ku Lwokutaano oluyise z'ennaku 5 zokka ezaakayita. Ab'obuyinza mu British Columbia bagamba nti omuwendo guno ogw'abantu 486 gwe basobodde okumanya mu bwangu obw'ekitalo wabula basuubira nti abantu abafudde bangi nnyo ate nga bakyafa. Embeera weetuukidde wano ng'abantu batandise n'okutambula n'obumu obuwujja empewo, abalala olufulume bweru basooka kwennyika mu bidiba engoye ne zitoba olwo ne batambulako akabanga ng'ebbugumu terinnabatta. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Basafama gaagano. Mu mawulire ag'empuna, omukazi mu China yeekoledde amawulire bwe kizuuse nti yapangisa omukozi okumala emyaka 13 ng'omulimu gwamuwadde gwa kulimba jjajjaawe. Cheng Jing w'omu kibuga Xi'an ekya China mu mwaka 2003 yafiirwa nnyina wabula yakimanyirawo nti jjajjaawe bw'anaakitegeera tajja kulama. Amawulire gategeezezza nti omukyalo ono yapangisa omukazi asobola okugegenya eddoboozi lya nnyina n'amusasula buli mwezi nga buli lunaku akeera kufera jjajjaawe ku ssimu okutuusa jjajja lwe yafudde nga tategedde nti muwala we yamusookayo. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Nga gavumenti ya Uganda eteekateeka okusolooza emisolo emipya egitandise okuteekebwa mu nkola olwaleero. Abakugu b'enfuna n'abasuubuzi bakubye ebituli mu nteekateeka yaayo ey'okusaba emisolo emikakali mu bannayuganda mu kiseera ekizibu nga kino ng'eggwanga likyali ku muggalo nga n'abamu bataawa n'ekirwadde ekya COVID. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti w'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba atabukidde gavumenti ya Uganda ku nteekateeka ey'okussa obuuma ku bidduka okulondoola entambula zaabyo ku buwaze nga tesoose kuyisibwa mu Paalamenti y'eggwanga. Omubaka wa gavumenti mu kibuga Masaka Fred Bamwine ayongedde okuwuniikiriza abakulembeze banne mu Masaka ne bannamasaka okutwalira wamu bw'awadde poliisi obuyinza okukuba tiyagaasi mu bakungubazi abanaasangibwa mu kuziika nga basukka mu bantu 20. Embeera eyongedde okuzibuwala mu ssaza British Columbia eri Amerika. Abantu bakunukkiriza mu 5 be baakafiira mu kibuguumirize ekyazinze ebitundu eby'obugwanjuba bwa Canada. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, agundeegunda omuteregga.